Olubereberye essula ya 42. Baganda ba Yusufu bagenda e Misiri okugula eŋŋaano. Awo Yakobo bwe yamanya ng'Emisiri eriyo eŋŋaano, n'agamba batabani be nti lwaki mudda awo okutunula obutunuzi? N'abagamba nti mpulidde ng'Emisiri waliyo eŋŋaano, kale muserengete mugende mutugulireyo ku ŋŋaano, tulyoke tubeere abalamu tuleme okufa. Baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta e Misiri okugula eŋŋaano. Naye Benyamini muganda wa Yusufu, Yakobo teyamutuma wamu ne baganda be, kubanga yatya nti oboolyawo akabi kayinza okumubaako. Awo abaana ba Isirayiri ne bajja wamu n'abantu abalala okugula eŋŋaano, kubanga mu nsi ya Kanani mwalimu enjala. Yusufu ye yali omukulu w'ensi era ye yaguzanga abantu bonna emmere. Awo baganda be ne bajja ne bamuvuunamira nga bavuunisa amaaso wansi. Yusufu n'alaba baganda be n'abategeera, naye ne yeefuula nga munnaggwanga gye bali, n'ayogera nabo n'ebboggo, n'ababuuza nti muva wa? Ne baddamu nti tuva mu nsi ya Kanani tuzze kugula mmere. Yusufu ne yekkaanya baganda be, naye bo ne batamutegeera. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo, n'abagamba nti muli bakessi, muzze okulaba obunafu bw'ensi yaffe. Ne bamuddamu nti nedda mukama waffe, naye ffe abaddu bo tuzze kugula mmere. Ffenna tuli baana b'omu, era tuli ba mazima, so tetuli bakessi n'akatono. N'abagamba nti nedda, naye muzze okulaba obunafu bw'ensi yaffe. Ne boogera nti ffe abaddu bo tuli baaluganda 12 ab'omu nsi ya Kanani, naye muto waffe omu asigaddeyo ne kitaffe, ate omulala taliiwo. Yusufu n'abagamba nti kye kiikyo kye mbagambye nti muli bakessi. Ndayidde obulamu bwa Falaawo mujja kugezebwa bwe muti. Temugenda kuva wano okutuusa nga muganda wammwe oyo eyasigaddeyo azze wano. Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe. Mu abalala mujja kusibibwa mu kkomera okutuusa lwe tunaakakasa nti bye mugamba bya mazima. Bwe kitabe bwe kityo, nga kabaka bw'ali omulamu, ndayidde nti ddala muli bakessi. Awo bonna n'abasibira mu kkomera okumala ennaku 3. Ku lunaku olwokusatu Yusufu n'abagamba nti, ndi muntu atya Katonda, mukole bwe muti mubeere abalamu. Obanga muli ba mazima, omu ku mmwe asigale nga musibe mu kkomera mwe mubadde, naye mmwe abalala mutwalire ab'omu maka gammwe eŋŋaano gye muguze baleme okufa enjala. Era mundeetere muto wammwe, ekyo kirikakasa nga bye mwogedde bya mazima, nammwe temulittibwa. Ne bakola bwe batyo. Ne bagambagana nti mazima tuliko omusango lwa muganda waffe, kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala, bwe yatwegayirira, naffe ne tugaana okuwulira, ennaku eno kyevudde etutuukako. Lewubeeni n'abaddamu ng'ayogera nti saabagamba nti temukola kabi ku mwana, nammwe ne mugaana okuwulira? Era omusaayi gwe kyeguva gutuvunaanyizibwa. Ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe, kubanga omuvuunuzi yabanga wakati we nabo. Yusufu n'ava we bali, n'akaaba amaziga. Oluvannyuma bwe yaddayo gye bali, n'ayogera nabo, n'abaggyamu Simyoni, n'amusibira mu maaso gaabwe. Baganda ba Yusufu baddayo e Kanani. Awo Yusufu n'alagira okujjuza ensawo zaabwe eŋŋaano, n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye, n'okubawa entanda ey'omu kkubo. Ne babakolera bwe batyo. Ne bateeka eŋŋaano yaabwe ku ndogoyi zaabwe, ne bagenda. Munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo y'okuliisa endogoyi ye, mu kifo kye baasulamu n'alaba effeeza ye ng'eri ku muwa gw'ensawo ye. N'agamba baganda be nti effeeza yange enkomezebbwawo, era laba eri mu nsawo yange. Emitima gyabwe ne gibatyemuka, ne bakyukiragana nga bakankana, nga boogera nti kino kiki Katonda ky'atukoze. Bwe baatuuka ewa kitaawe Yakobo mu nsi ya Kanani, ne bamubuulira byonna ebyababaako, nga boogera nti omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo, n'atulowooza okuba abakessi b'ensi ye. Ne tumugamba nti tetuli bakessi, tuli ba mazima, tuli baaluganda 12 kitaffe omu ku ffe taliiwo, ate omuto waffe asigadde ne kitaffe mu nsi ya Kanani. Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti
Ku kino kwe nditegeerera nti muli b'amazima, omu ku mmwe asigale wano nange, naye abalala mugende mutwalire ab'omu maka gammwe eŋŋaano baleme okufa enjala. Mundeetere muto wammwe, olwo lwe naategeera nga temuli bakessi n'akatono, naye nga muli basajja b'amazima. Bwe ntyo ndibaddiza muganda wammwe, nammwe munaasuubulanga mu nsi eno. Awo olwatuuka bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe, buli muntu n'asanga effeeza ye mu nsawo ye, bo ne kitaabwe bwe baalaba buli omu effeeza ye ne batya. Yakobo kitaabwe n'abagamba nti, nze mummazeeko abaana bange, Yusufu taliiwo era ne Simyoni taliiwo, ate era mwagala okunziggyako ne Benyamini, ebyo byonna binzitoowerera. Lewubeeni n'agamba kitaawe nti, bwe sirikomyawo Benyamini gy'oli, ottanga batabani bange bombi. Munkwase ndimukomyawo gy'oli. N'ayogera nti omwana wange tajja kugenda nammwe, kubanga muganda we yafa, naye asigaddewo yekka. Akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muyitamu, okunakuwala kwe mulindeetera kulinzita nze omukadde.